Banna kyogedde n'empulira nga nnina n'okunywa ne kutuzi wasana ku girasi y'otuzi omanyi kye nawulira anjagala seminti akke yali ayimiridde wendi ne mmukwatako bwenti ne mmusona bwenti n'ensembeza ekigere ne mulinnyako bwenti just imagine singa yali gwe muyise mukwano gwange ampise girlfriend we n'amubuuza amanyi bulungi maama wo gy'ali oh yes ng'ayogeza with a lot of confidence n'amubuuza omanyi kyakola ekimubeeza mu muzira nti yes n'amugamba omanyi batasula ssente mwaka mulamba nti yes kati we nawulira ekyo basudde ssente basasula mwaka mulamba ndayimbulira mu baana ngamba abaana bajubisa bujubisa mwana gwe nga bamugamba tomanyi nti nno kapolingi kyekimu ku bintu ebigobya wano eno ku ssomero nti nkimanyi era honorable sikikola nga I've been here from senior 1 naye we yajja wano ku college namwagala naye tujja kumala kusoma muwase nga muno mwana nga mugumu bannange namugamba twawula babinyumedde ne mu staff room musimanyi ne lumu era mwali mu kiraasi yatakitegeera bulungi ezo olugambo yaluwulirako kyayi ku musomesa akimizaako abala mu staff room naga temubanga oba gwe wagwirawo ono embooko nawulirako waliwo omuntu gwe wagwirawo embooko yegwe asibika first wait n'amugamba simanyi ono gwe wamugwirawo embooko asibika naye nga mulinnya akagere n'amugamba okimanyi nti kati kino kisobola okukugobya era namugamba amazzi bannange sibiriimu nze ono yabyogedde nze amakiri bwe kiti nze ne namugamba nze nekyokulala ono gulaba ono erinnya lye eriringa lya mama wange ono yeddira nkima nze mama wange wankima ama tetweyagala nga ntebeza amamega ebyengamba nga nzija kusomera nentebeza banengana nomwana nosimwagala okuleka okunyumya leno okukwatako omwonga butazinkwatangamu nga ndowooza ebintu bingi nga bagenda okungubera ebintu ebyekisiru kati first wait I'm recording kati nga bakola ki nga bakwata sorry nga honorable amugamba kakati badde njagala kino kikome ngenda kusonyiwa because gwe munuko okusosa okukwatira mu musango gwonna kasookette ng'ojja wano naye kyogamba nti omwagala mujja kweyagala nga amaze okugenda eyo naye si wano ku ssomero era ekyokutuddangamu n'okikola nga tufuluma office ate neera si kyekyo lwaki honorable Latifu mumwagala sinnakituukako era bonna bujja bugattirizaako bugattiriza era temulaba nti nabagamba siri wa kibiina kyalimu manyi nti nabagamba mpa busobozi siwagira bibiina naye omuntu oba waaki naye nga ndaba omuntu oyo alina potential muwa kyekimu nga mutabani muganda wange Brasio Mukasa akalulu nkamuwa 100% because manyi asobola okukola naye siwagira kibiina kyalimu
naye tekiŋŋaana kumuwa because manyi he can work, he can do. Mukitegeera potential agirina. Ekimu ne Honorable Latif Ssebaggala era nze muwagira era mulonde era mugambya n'abantu bakolenga kya bamuwenga. Ate era yali yatufuga bulungi. Kaakati kyemuva mulaba abalonzi mwenna abali eyo. Tomma muntu kalulu toloko tabagira kibiina kyo. Gwe omuntu golaba nti alina obusobozi mukwano muwe. Munnange nkomyewa ye nga batugamba tugende kati nga nzira wabweru nga mugamba gubeera omulundi gw'ogusembyeyo okunneesembereza bweba nga si byakusoma n'okwogera ebintu ebitategeerekeka. Ssebo gwe wasasula na mwaka mulamba muli kunze nze bagende bangobe ngenda kudda nagamba kyogambye wamwe tebasobola kufunira ssomero ddala tosobola kusomeramu nga bakugobye. Ne mugamba obita byangu sente ziryawo zaakujajamye seewa nendo dadde wasamulaba tumulaba bulijjo tajjira mu benzi. Ne mugamba laba nnoono sonyo namwita mwami Nookawungu Kigozi. Omwana asasuddemu akamulamba ali kunzi omunaku waabwe ali mu kumpikaapika. Nagamba nedda nekyo yatufaayo. Nze olaba mbadde nze nga ndi mumalirivu era ne baaligambye nti bakugoba. Nze ngenze okujja no nga bangambye tebakwisa mu ofiisi ne nkubira brother wange essimu. Twalina amasimu ffe boolaba nti. Kati awo bino byonna bigenda obaawo. Ametron essimu yaginziza naye nga ng'omanya n'amasomero nga saagizaayo nga mwerimu naye nga tosobola kumanya nti nina essimu nga tosobola. Kati nga naye alina essimu. Kati amaze okubira brother we amugambye ono bamuyise naye bayinza okumpita naye bwe batugoba tubeere redde okuba nga tugenda kumuweerera. Nze mami omugamba mugambe agenda tuweerera babiri. Ne brother amugambe it is okay tujja bafunira essomero tujja baweerera babiri. Mumpulira naye nga zonna bwabigamba omutima guŋŋamba kati gundi mumugambe nti oli gwe mutegedde nga sina nsobola kumukyawa ntya. Kati munnange nga nkambuwala nga mugamba nze ndeka munnange sisobola simuliddeko omuliro nga mbagamba ngenda nno kubakana nga omulina mulenzi akola ki nga ŋŋamba nze tujja kuweerera era ebyo tubitya nze ndi mumalirivu kati tubadde tukoze eki. Mulimu abaana abeeyagalidde emyaka 4 nga beeyagala ova mu siniya paka tebabagobanga. Kati olwo ffe badde bagenda okugoba ye tukoze eki. Namugamba munnange tompaga nkwegayiridde ekyokulala tulekerawo n'okutuula oludde mu ofiisi wabyogedde ne wali wetutuula mu kafiido wali mu kati mu kompawundi wali atugambye nti atulaba nga tutuulangawo nawe tugenda kulekeraawo okutuulawo naawe nga tonyumye. Emboozi yange nayo erina kukoma mu kiraasi ate nga mulimu abaana. Okitegedde mune saagala kundeetera bizibu awo nno we yanyiigira. Era kirabika yanategedde oli boyfriend omusajja omuvubuka yazze ejjo boyfriend wo eyakukyalidde era mbadde mbimanyi tubula mbadde malirivu batugobe tugende tutandike essomero eddala tubeere nga tusoma ffekka azifu oli yali asoma mu ssomero. Era nze nabitegedde nze wala siri bulungi era nzisawo nga ndi mumalirivu nga nina n'obusungu bwange nga mpa njagala nakuddayo waka ne mugamba yazze olwa yakozaaki mpeta amazeewo even 30 minutes. Kaakati ne mugamba todda mu byakumpozesa nze ku mwenna sirina gwe njagala nze najja kusoma tonteekamu ebyo biboozi nga nkambuwala awo tuli neera awo wabweru. Guess what? Instiriya nali mpulire yona yalola Instiriya tazze mu ddoomu yaffe katulabagane mukaddako.